Video eno nsaba ogiwulirize bulungi nnyo. Ku video zetwakafuna ezogera ku nfa ya Elisha Masesaazi enayinza okuba ey'enjawulo mukko olw'ebigambo ebigirimu. Olaba omwana w'omugagga afiira ku ssomero n'atafuna justice oba bwenkanya ku nfa y'omwana we, olwo omwana w'omwavu. Ekitta abaana n'ekisaddaaka abaana mu masomero kikyagenda mu maaso n'okutuukawo. Naye abazadde abasinga balina kwegatta wamu okusobola okulaba nti atalistiko baraisinga eddoboozi lyabwe ne bafuna engeri gye bayinza okufunamu justice ku nfa y'abaana abo mu masomero. Kino kituuzawo wano eno ku nsonga ya Elisha Masesaazi. Elisha Masesaazi bazadde balinamu ku ssente, naye olaba bo baganya okufuna obwenkanya ate nga balina ssente. Kubanga amasomero gano agasinga agafiirako abaana gaba masomero ga banene. Tewali ngeri gy'oyinza kompitingamu na ssomero ddene ngali omwana we afiiriddeyo. Mu buli ngeri baba bajja kugenda maaso n'okuba nti babuzaabuza obujulizi n'okubujolonga. Wabula abazadde ng'abazadde mulina kwekwata wamu okusobola okuba nti mulwanisa ekintu kino. Kubanga abaana abalala bakyafa bangi singa temuva ne mugatta ddoboozi. Video eno nsaba mugiwe ku budde. Video eno mpanvumu naye nsaba mugiwe ku budde. Okusinziira ku statement za Elishama ne video ezize zikolebwa kano kanjawulo. Fifi da Queen gwenkwedde olunaku olwaleero owulira ebigambo byayogedde ku nfa ya Elisha Masesaazi n'ebiriwo n'ebyakazuulwa. Kusaba ogimpe like, bw'ogirayikinge video esobola okuba netambula ku speed agula etuuke ku buli muntu. Kasooka kutuusako Fifi da Queen ku nsonga za Elisha Masesaazi eyattibwa oba eyeetugira ku Seeta High. Abazadde abalina abaana mu masomero bwe mutaabe bavumu ne mugamba tufunye association yaffe etufuga kubanga government si byeriko. First of all, these schools ezisinga ziri owned by government people. Like yo government eyinza obutabagambako wadde akadakiika abantu abo. Naye munaafunanga ekibiina ekibatwala ne mugamba nedda we ba strike ne mugikolinga ng'eri serious, abazadde ne basituka nga tebakubye muntu ne bawandiika ebipande byabwe ne bagenda ku parliament oba ne bagenda ku ssomero eryo ebweru waalyo ne bayimirira nga bakutte ebipande. Trust me, tewali ajja kuyambibwa. Ate kino mukirabe nti tekiriiko wa mwavu, tekiriiko wa mugagga. Era mujjukira omuyizi eyafa ne bagamba yeetugidde mu ssomero, bamujjambu eyo mu siiringi. Those are some of the stories we did here. Naye nga mu butuufu tewali mwana we yeetira mu siiringi. Kati essaawa eno bagamba ono yeetugidde katanda. Naye nga mwena abaasomerako mu bisiro mujjukira bulungi ku ddeeka omwana yeetugira wa. Omuntu we yeetuga, poliisi tesooka kujja nga omulambo tegunnava ku siini mostly mu kifungo ekyo essomero. Nti poliisi erina okujja ku siini ne bakuba ebifaananyi. You know, stories nyingi zijja kuvaayo nga zaabukana ku yasooka okufuluma. Ku lw'ensonga yasooka okufulumya story gye yasooka okufulumya yalina ekigendererwa kye lwaki yagifulumya. Baganda bange, God is busy. Some things we need to give come our hand. Gwe tutaasitukirengamu ng'abazadde ne tweyambagana ne twekwatirangako bagamba nannyini mufu yakwata ewawunya. Tewali justice ejja kuweebwanga unless nga tuvuddeyo ntugamba enough is enough. I remember that time we made noise, many parents were helped, many parents rescued their kids from hands of abali babatutenga engoma, you know, nga amasomero gefudde amasomero. Naye nakyogerako wano abalala ne bagamba ayogera nnyo Fifi, abalala ne bagamba mwagala kusuula bizinensi z'abantu, naye nga bye twali twogerako byalina obujulizi obwenkukunadde ebitali bino ebyambwa abantu baleeta just okuba omuntu omusuula nedda. Ng'omuzadde alina ne recording omwana baamukubira mu ssomero nga ddala omwana bamukuba omuzadde waali baakamuwa baakabbirira ka video baakarecordinga. Eriyo obujulizi obwo muganda wange nga mu butuufu weetaaga okuba Tara stop, nga mu butuufu weetaaga okubaako ekikolebwa. Naye we twayogera manyi ffe tetwasoma nnyo, abaasoma ennyo ne bajja wano ne batandika okutulizoninga, ne batandika okutugamba kino na kiri, ne batandika okutunnyonnyola bino ne biri. Naye era ffe abataasoma bwe twekwatakwata twafunako ku buyambi n'obuweerero. Naye kino ekiba nga kya upgrade nga kigenda mu bazadde aba high class, kitegeeza nti kino kigenda kuyingira buli nju. Ebintu ebimu biba byogerako nga tonnabeerako victim, you can't understand. You will only understand or relate nga kimaze okukonkona ewuwo.
kati eno koole eno yono omwana eyakafa yalizuukusizza abazadde mwenna eyakifunyeko n'atannakifuna n'ogamba bwe bunakyanga kiri wange, let's do something. Abazadde mukole association. Nabaga tukole group y'abakifeesi naye nga mujja kundoopa. Nga mujja kwogera nti Fifi yasindise bagende bakole kino. Nenganze manyi ninamu empisa embi. Mazima empisa zange embi mpita nazo ate nnyingimu. Nze sina bugumiikiriza ku bintu ebimu. Naddala ebirimu omwana nsobola okugumiikiriza okummanyiira, nsobola okugumiikiriza okunvuma, nsobola okugumiikiriza okunjigirako okwogera, naye ekigambo ekirimu okutokyalinga omwana wange nze ng'omu sisobola. Though abazadde abamu balina obugumiikiriza basobola okubigumiikiriza, sigambye nti ffenna tetusobola, no, abamu musobola naye nze sisobola. Kati ebintu ebizeemu n'abaana okufa, ebintu eby'ekisiru twabagamba muno waliwo cultism eziri mu masomero. Olina avayo n'agamba mulaba firimu nnyingi biki, n'engamba ono ayogera kuba tamanyi, okitegeera, naye ng'aba by-experience nzeko bakubuulira abaana baabwe basaddaakibwa mu masomero ebyaddala. Naye nze kyemmanyi era kyenzikiriza mu ggwanga lyaffe wano waka waliwo abanene nga mateeka tegabakolako due to the fact nti they are serving this government. Naye nga ensi tusobola bagenda bagamba ensi ejja kubakwasa obukambwe bw'ensi busobola obbakwata abantu abo. Otherwise bino ebintu by'okufiirwa abaana mu masomero tebijja kustopinga. I remember that time we twali twogera stories ezaaliwo, nabawa example y'aba Nigeria. Waliwo abaana aba Nigeria abaafiira mu ssomero. Omu omusomesa yamukozesa n'akatambi ne kafuluma. Naye ng'omwana yakomplaininga nga bagamba naye munkyuse essomero ewaka nga bawozawo owayi. Omusomesa maama gwe yamukwasa mbu omwana mutegeko eriiso. Yakozesa omwana ne yettira gye baali. I think some of you people saw that story. Bakaza abasomero ne bawandiika bino ne boogera biri, video n'eteebwa ng'omusomesa alabikira mu kikolo kyafiirako omwana okunywa obutwa okujjawo. So ebintu bino bigenda kubeera mu masomero tebijja kustopinga unless nga abazadde basusse ne bagamba ekimala kimala. Unless nga abazadde bavuddeyo ne bagamba nti ekimala kimala. Kubanga teri muntu agenda kukistopinga kino okujjako mmwe abazadde mmwe abakwata abaana ne tubatwala mu masomero nga nange sejjeemu kuba nange empeerera ate ndi muzadde. Ffe abakwata abaana ne tubatwala mu masomero ne tusasula fees. Bwe tuteeka embekembe ne tugamba ekimala kimala, abaana abafudde bamala. Trust me. Tugenda kuziika emirambo gy'abaana abato, tugenda kutunula mu ntaana z'abaana baffe nga bukyali, nga tewali na reasons. But a school will wake up in the morning, use one person afulumye story nga bwe bagyagala, oba use 2 people oba 3, but because abazadde bali naive, bali intimidated, basirike kiyitaawo. Abazadde bonna basirike n'abalisigazaayo abalamu beerabidde nti ekiri atabaala neyasigadde ekakimutaayiza nti kigenda kumala okulya owoono, kijja kutambula kituuke ne kubanga naawe oweerera. Ekyabinjogezaako because ndi muzadde empeerera. You remember omukyalo omulala gwe baali bakubira omwana ng'omwana yenna emigo gimusaze n'agenda ku office simuyisanga eraga bwe twakuba enduulu n'omusomesa yali arrested. N'essomero ne lisasula omuzadde bateeseze ebbali. Ebintu ebimu bisobola okubaako ekikolebwawo. Abaana bagenda kutufaako, abaana bagenda kutugumbulwa, abaana bagenda kukola ki? Kutuggwaako. Naye gwakeera ku makyo olwaliro n'ofulumya story enfu ku mwana wa munno, ku kufa kw'omwana wa munno. Ekyo twebaliza Katonda, naawe ndeyiyo yavaamu abaana. Ng'ovudde ku bino byonna ebya malisi. Ndeyiyo yavaamu abaana. Ate Mukama yatandika dda okukubonereza mpola mpola, era mpola mpola ja kutuuka ebbanja liggweyo. Ogambe nti baali bayita mu buno obulumi. I wish we did ABCD. So mukwano gwange yampandikidde message ensonga lwaki nadde sogeddeko ebyo ebintu kubanga nze nabyogerako wano. Twayogera dda ku nsonga zino nti abaana bangi bakyafa.
if you're not new on social media, stories waziraba twazoogerako mu mwana yeetugidde mu siringi yo nga byonna bya bulimba naye nga baganda bagamba omulimba agwana mukkiriza ate n'obudde tebutera kulimba time it proves nti twali tetulimba things are still happening so byebyo abazadde mwekembe mubeeko kye mukola kampe wano nga tebannanvuma